Ng'eggwanga Uganda lyakatandika embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 abatunga engoye mu misono egitali gimu bavuddeyo ne balaga okwennyamira olw'emisolo egibabinikibwako mu mwaka guno. Bano bagamba nti emisolo mingi nnyo nga n'abamu ku bo ginaatera bajja mu bizinensi. Kyannaku nnyo nti ate financial year egenza okufuluma nga n'ebiri bye baali bagamba nti etteeka lyali protectinga bannayuganda abakolera wano ebintu ng'embeera bagitugyemu yonna bagamba nti oba bikolebwa wano oba tebikolebwawo oba osobola obifuna mu manufacturer we Uganda oba investor we Uganda oba siwa wano byonna biri ku musolo gwe gumu. Omusolo gwe gumu gwe batugamba tulina okusasula $3 ku buli kilo. Bino ebintu tuba bwe tuba tubiyingiza wano tubisasulira omusolo. Ate bwe tutuusa wano ne tutunga buno obuntu bye tujjamu engoye ezo eziri awo nga bwe ziri awo ku display tuzitunda era batujjako omusolo. Kitegeeza ffe emisolo gijja kuba misolo nga tusasula emisolo emirundi ng'esatu olw'ena. Olw'ekyo kitasoboka ssaawa zino ku mbeera bwe tulimu nti COVID yatuyisa bubi bizinesi zaffe zonna zaafa. Bano okuvayo bwe bati tubadde tubakyaliddeko ku yafeesi yaabwe eya United Tailors and Fashion Designers Association KUHAM mu Kampala. Mu kwogerako n'omwogezi waabwe Mwanje Uthman ategeezezza nti omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 bagweraliikiridde nnyo olw'ensonga nti emisolo emijja mingi ssaako n'ebyo bye baali bakkiriziganyizaako omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ate kati gavumenti yabisuula dda. Tegeeza nti waliwo obugenderevu oba kikali kagenderere eri bakama baffe abo abasetinga embeera zino ez'emisolo kuba buli kimu twakibalaga facts twazibalaga awatali kutwebuuzaako twali tulowooza nti bataddewo embeera egenda okuteekawo obwenkanya ku mirimu gye tukola oba nabo gyennyini gye batukubiriza buli lunaku okubeera nga tukola tukendeereza ku misolo naye ate bayongeza myongezi awatali kutuwa immunity ffe nga ffe kubanze tosobola kunteeka ku mbeera y'emu n'omuntu asuubula matiriyo okujja okutunda katale matiriyo tumusuubula gye tumugye yonna yonna tumutuusa wano eno ne tumuteeka mu masitowa tujjayo kukomolamu ngoye bannayuganda ze bagenda kuteeka katale nakuba bannaffe mirimu. Ono ategeeza nti enkola gye batambuliramu akadde kano ekosa omulango wa gavumenti gwe yavaayo nago ogw'okutumbula ebintu ebikolebwa wano munyaffe Uganda ogumanyiddwa nga bubu oba Buy Uganda Build Uganda. Gwaffe guwa bannayuganda emirimu okuviira ddala kwatikkula okuva ku loola ebijja enakawa oba ebijja ebusiya ku misolo okitegedde n'embeera n'alukomola waliwo ababeera ku computers okunoonya designs latest eziriko empya bonna baweebwa emirimu waliwo abaparking obuparkings abatunga okuva ku kyalani ekisooka paka ku kisemba tulina ebyalani nga mukaaga ebyenjawulo ono ateekako mapeesa ono agolola buli omu afuna omulimu mu ekyo kitegeeza nti workshop emu ogisanga esowe abantu 45 emirimu okitegedde kitegeeza nti emirimu gyonna gyonna gye tubadde tuwadde bannaffe oba oli awo gigenda kusaanyizibwawo mu mbeera ey'okuteekawo oba emisolo egy'ekivandu oba ono era alaze ebintu bye balowooza nti gavumenti yandibikozeeko okusobola okulaba nga nabo basigala mu buweereza era basobole okuyimirizaawo eggwanga Uganda. Omusolo tukkiriza nagwo tukkiriziganya n'okuwa omusolo mu mbeera yonna kubanga gwe guvaako okukuza eggwanga naye omusolo gubeeremu obwenkanya nti nga United Tailors and Fashion Designers Association lwaki gavumenti tevaayo ne policy nga weekiri mu East African Community CET waliwo various tariff rates oba tariff lines nti waliwo aba 0.0% n'obeerawo ffe aba 10%. Gavumenti lwaki tetujjayo ffe nga abaleeta ebyo ne tubitungamu engoye ne tugamba nti ffe tusasule omusolo gwaffe ku 10% kubanga tetukigaana ngo tetukiwakanyangako tuli willing okusasula omusolo ku 10% ebbanga lyonna naye bakitulemesezza kubanga baagala tusasule mu dollars oba mu value ya dollar ate ku rate ya 35% which is abnormal. Omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 gwatandise sabbiiti eyise emisolo mingi egyaleeteddwa era nga gyatandise dda okuluma. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.